Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our YouTube channel, Nalubale the Divine, Babuzako, Basebo ne Banyabo, Mujebale Jonna, Jemtusa Kengalo. Ono ye abuuza, Mama, mubeeraawo ne mutunenya tetukoze kino tetukoze kiri. Naye waliwo obusobozi obw'okuba nti bajjajjaffe nabo mubaamu lwe baba tebakwataganye nga tebalungamya bulungi nsonga nga asobola okugamba ebintu nga si bituufu nga tebituukirira. Wow. Oba bamusuubiza ki mukazi wattu? Naye nga ensonga eyo kituufu ebaawo lwa nsonga nti ffe bwe tubeera abalamu okulaba kwaffe kukoma kumpi wano era kukoma almost in the physical world. We tusobola okulaba beyond that tetuyina lukisa kulabayo, with exception eri abatono abalonde abayina olukisa okutunula mu nsi ezo endala ezitwetoolodde. Kale nno tuyina ekizibu, era bwe mbagamba nti tuyina ekizibu mba ntegeeza nti ddala kinene, kubanga abantu balinnyiddwako empewo. Naye munnange okuzuula obukakafu nti ddala oyo akulinnyeeko n'ayogera ye jjajjaawo, it is one problem, one very big damn problem, kubanga mu nsi muno mulimu empewo ez'ebika bingi nnyo era twesanze nga kati ensangi zino empewo ezisinga obungi ezirinnya ku bazzukulu okubaako bye zoogera nga bitambo byawamba. Yensonga lwaki ojja kwesanga nga bye zoogera tebikwatagana, kubanga ekitambo okutuula mu kiti kya lubaale okuba nga kiramula kiba tekisobola. Ate empewo zaffe tezasoshetinga nnyo na bitambo. Kugamba tukitwale nti this person waali naye ali contagious, like ayina kyayina naye nga kiri contagious, nga when that person appears the best thing kwe kumuviira ne mumuwa ekyanya ye ne yeekola by'ayagala, olw'ensonga nti byakola byonna biri contradicting nammwe bye mulowooza. So era nakibagamba nti ebitambo bino bizze at a later stage in humanity. Sigamba nti originally byaliwo, mulidde. So ebitambo bino nga biri mu mbeera eyo ey'ebbeetu okuba nga byekola kyonna kye byagala, twesanze nga bigenda bisalako emitwe gy'abantu nga biramula ebintu ebitaliiyo, n'amagini gasobola okulamula era ne googera Luganda nga galamula. Kwegamba kyemigezako okubalaga nti empewo ez'enjawulo zirinnya ku mutwe ogwo ne zoogera. Naye omanya otya nti zino empewo ezoogera ku mutwe za ddala oba si za ddala? Ziyinza okuba nga si kitambo naye nga zirimu obusobo, nga zoogera ebintu ebyakasobeza, nga zikugamba kirala nga zitegeeza kirala. Ziyinza okuba zirimu buzaabuza, naddala enzija ezaabangako ebisolo kati ng'embuzi. Bw'oba wali obaddeko mu luggya nga baalundanga embuzi nga tevaawo, seemu oluusi 2, 3, 4, mu biseera nga temulina nsolo ezo ze mwazizzaawo, ebiseera ebisinga empewo zijja kujja naye nga zirimu buzaabuza mungi. Zibagamba mukole kino muba temunnakikola nti ate nedda kati mukole kino, muba temunnakikola nti ate kati nedda mukole kino, nammwe bennyini ne muwulira nga musobeddwa. So osobola otya okumanya empewo yo eya ddala?
empewo eyo eyaddala ogenda kugimanya nga tuzzeeyo mikolo egy'okwezuula. Era bwe kinaaba nti eno ejja ku mutwe n'eyogera, era yezze ne mu bubaka n'eyogera, ate nga byeyogerera bituukirira, awo ojja kumanya nti kati okolagana na mpewo zo. Naye mu biseera ng'empewo eyogera ebintu ebitatuukirira, muganda wange weebeereremu, oyinza okuddaawo okuziwaanawaana naye nga si ze zo. Ate mu biseera ng'okkiriza okugenda ne zino ezoogera naawe, ojja kwesanga nga bo bannannyini bagenda kudda wali bazinge emikono basirike. Otobe nga bo basirise. Bantu bangi ekyokulinnyibwako empewo ne zoogera bakyenyumiririzaamu era beesanga nga balaba nga kya kitiibwa olw'okuba abantu bajja ne bafukamira mu maaso gaabwe ne babaako engeri gye babatenderezaamu ey'enjawulo. Naye mbabuulira nti empewo ezo ezirinya ku mutwe zirimu obungodiira obungi ddala, in that olina okuba omukakafu nti ddala gw'odiiringa naye yoyo jjajjaawo asobola okugamba ekintu ne kituukirira nga bw'akikugambye. So mu biseera nga tokakasa, tugambye tukole emikolo gy'okwezuula, tukoowole jjajjaffe oyo atunnyonnyole oba ddala yeye oba nga si yeye. Ajja kukuwa obubaka era ajja kukumanyisa kiki ddala ky'ayagala otegeere, era mu bubaka omwo mw'ojja okusinziira okumanya oba ekiri ku mutwe kyagala kukwata bukwasi kuggyako, kweyambululako, oba kukikwata, kukyokya, whatever, kyonna ekiba kyetaagisizza oba osobola okuba nga okimanya ng'okoze emikolo egyo egy'okwezuula n'onoonya jjajjaawo oyo ow'ensonga n'omwebuuzaako ku bigenda mu maaso. Kale n'ekyo bw'onooba okikoze ojja kulaba nga amazima ogategedde, era bw'onooba ogategedde gajja na kuwa ekyokkola. Twagamba nti mu biseera nga otegedde empewo ng'eyo nti erabika si ntuufu, si kya buvunaanyizibwa kuvaayo n'obyogera lwatu, kubanga bw'obyogera olwatu esobola okukulonchingako olutalo olw'ensonga nti oba ogitegedde era mu buli ngeri eba emanyi kati oyagala gy'eggyako. Kati awo esobola okukubuza ssente, esobola okusiraanya, esobola okufuula kyonna kyeyagala. So ezo ze ntalo ze tulwana mu magezi, mpola mpola, ne tuba nga tuggyayo eky'amaanyi ne kijja ne kituggyirawo kino ekituteganya. Basuubire nti mubitegedde bulungi. Buno obutambi tubukola naye biseera bisinga buba bw'abagezi bokka, era gwe bw'oba okategedde ng'okawulidde n'okategeera, manya oli mugezi weekubidde mu ngalo, oli wa kitalo nnyo era ensonga ogenda zitambuza bulungi ozigguse. Kale mu mbeera eyo tuba tugenda kulaba jjajjaffe omutuufu y'ani era ono atwogerera ku mutwe y'ani. So nga tonneewaana nnyo nti empewo zikulinnyako okwogera. Please first find out ani akwogererako oyo. Ani akwogererako oyo? Ayinza n'okuba nakyeyitize nga yakwefunira. Nga yakwefunira n'aba nga akukozesa ye by'ayagala naye nga tebiyamba bujjajjaabwo, nga gw'obeera mu kwemulugunya kimu, bannaye embeera nga tekyukako, nkoze kino nkoze kiri naye embeera tekyukako, bannange nkole ntya? So bwe kityo bwe kirabise okubeera. Baagala nnyo akuume atakuumira mpeera, weewaawo.